Honorable Minister wabaddeyo Kawempe n'olaba ebigenda maaso. Mukiba kyakugamba nti tubivumirira minisita tukoma kuvumirira twagala abakoze effujjo bakwate bakangavvulwe tubalabeko wali mu bakwatibwe bateekebweko mu kavulire nti olwo tujja okukakasa kubanga si kukoma kuvumirira kyekyokka. Singa ebyo binaakolebwa alhamdulillah ndowooza tujja kufuna okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Neyanziza nnyo jjajja negazanyereza mu lujjanga barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad sallam. Omukulembeze waffe Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Galabuzi kandi babasheekhe mwenna abali wano, omukulembeze wa Jumani Sukuli nga Sheikh Abdul Nur Lunanoba, abakulembeze okuva e Mengo Sebo Deputy Katikkiro, Professor Kawase Deputy Speaker, Omukulu Lwasa, Lord Mayor, ab'ebitiibwa abakiikirira abantu mu Parliament, nyabo Honorable Minister, abantu ba Katonda mwenna, bahaji ne bajjata, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ta'ala tusobozesezza okuba wano olwaleero nga ntwala omukisa guno okuyuzaayuza abantu ba Katonda mwenna alla okusobozesa okumalako omwezi omutukuvu ogwa Ramadan, ne tubanga olwaleero tujaguza olunaku lwa Eid. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nga tumusaba akkiriza okusiiba kwaffe era atuwe mu mpeera nnyingi, n'ebyo byonna bye tusabiddemu abe nga abyanukula. Tumwebazanga bulijjo mu kitundu kino ekyensi tusiibidde mu mirembe, naye tulina okusabira bannaffe abasiibidde mu biseera ebizibu nga bannaffe emyaka n'ebisiibo ab'e Gaza Palestine basiibira mu ntalo n'obulumbaganyi obutaggwa. Tusaba Allah abataase n'abali mu Ukraine, e Sudan, e Syria na buli awali ebizibu, nga tusaba Allah abe nga abayamba nabo bafune emirembe. Nawo ne waffe abakulu bano bakyogeddeko, wiiki ng'emu emabega twafuna enkuba ennyingi, abantu abamu obulamu ne bugenda olw'amataba agaagwa mu kibuga, n'abalala ennyumba zatuusibwako obuzibu. Kusaba Allah nabo abasibe ebimyu asobole nabo okubataasa. Mu ekyo neegatta ku maloboozi agasoose okusaba abalina obuvunaanyizibwa mu KCCA, Ministry ya Local Government ne mu gavumenti eyawakati okutwalira awamu nga bwe twebaza okukola enguudo, twebaza n'emyala nagyo mugitunuulire era musobole okulaba nga mugigogola buli kaseera, era nga abantu tebagizimbako nga tewali agitawaanya. Enkuba eno bwebezze abantu abasula mu nzigotta ne mu bifo ebirina obuzibu baleme kuba nga balwala emitima. Mwebale nnyo bye mukoze. Baliriziddwa okukkiriza Lord Mayor bakiyita right of reply, abe nga abaako kyaddamu alimu egamba nti nabaddeko oluuyi bamukatidde ate bamugambye kutola salaamu yokka. Alaba yeyasazeewo oluuyi olumu n'aliwo omuzindaala ate awala n'abakugira. Kyekyo lwaki nsazeewo afune right of reply era ndowooza mugiwulidde. N'ekikulu kibbo bannaffe abafuga ekibuga batuule bakkiriziganye balabe engeri ki ebasobola okutaasa omuntu owa bulijjo n'ekibuga kyaffe ffenna tubeere nga tusobola okukyenyumirizaamu. Njagala nnyo okwebaza mwenna abayimirira naffe nga tufunye obuzibu omwaka ogwayita n'omwaka guno nga gutandika, abaatuziikirako, abaatukubagiza, mwebale nnyo, mwebalidde ddala. Njagala nnyo
n'okusiima abantu abawangalira e Bulaaya omwaka ogwayita abankyaza nenfuna omukisa okuddamu okusinkana bannayuganda oluvannyuma lw'ebbanga eddene bano beŋŋamba be Uganda Muslim Community UK chapter bankyaza n'abanywanyi bange abamu wano era mbebaza nnyo olw'obukulembeze bwabwe n'emirimu emirungi gye basobodde okukola gye bali e Bulaaya ng'okuzimba okukulembera n'okubanga bawa bannaffe ekyokukola. Twasiima nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala n'okwebaza munywanyi wange Ahmad Katumba naye ali e Bulaaya obubaka bwe wampeereza bwatuuka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala nnyo n'okusiima nga mpita mu Permanent Secretary omwoyo gwe gumu njagala okuyozaayoza gwe bakalonda okuba MP wa Kawempe Nalikola webalekekamu obwisige bakusuubiramu birungi byereere n'okuggusa manyi baaba ebyobufuzi omumba emmere naye ng'alabise. Rahmatullahi wa barakatuh. Neyanziza nnyo jjajja neyanziza tuyozaayoza abantu b'e Kawempe kubanga basobodde okukiyitamu naye wadde tubayozaayoza mu kiseera kyekimu ja kutwala omukisa guno okuvumirira ebyalabika mu kulonda okwo okw'e Kawempe. Waliwo obukambwe bungi nnyo obuteetaagisa bwakolebwa ku bantu bonna okutwala munono omubaka Namulanga bamujja ku kaboodabooda nga bamusika nga tugamba nti kyo tekyetaagisa. Ndudde nga nkyogera nga ŋŋamba nti tosobola kukozesa maanyi kwagazisa muntu kyatayagala era tosobola kukozesa maanyi kukyagisa muntu kyatagala. Enkola eyo terina gyetutwala. Osimba nsonga akkiriza nakkiriza agaanye n'agaana. Tujja kusaba abalina obuvunaanyizibwa ku bitongole bino ebirina okutukuuma ekintu ekyo bakimanye bamanye nti ffenna tuli bantu. Okulaba nga munno okutte waya y'amasannyalaze ogimukuba yakoze eki? Ekintu ekyo kyali kyennyamiza mu mulembe guno ne tulowooza nti si kituufu era tekirina nsonga lwaki kibeerawo. Mu bbanga si ddene tugenda mu kalulu aka bonna. Kyenyinza okusaba abantu baffe mwenna timukuume emirembe, mukuume obuntu bulamu. Ebintu bino bijja ne bigenda. Teri nsonga lwaki omuntu obulamu bwe bugenda olw'akalulu kano. Tewali nnyo kinene kijja kukyuka era Uganda ejja kusigalawo. Tujja kusaba nnyo bannaffe mumanye ekintu ekyo naye njagala okutwala omukisa guno okusaasira bonna abaatulugunyizibwa abo abalina ate okubakuuma. Mu ekyo njagala nnyo okusaasira bannaffe bannamawulire twabalaba nga basiddwako ejjembuya. Abamu be twasobola okutuukirira batugamba babateekanga mu mmotoka ne babanyigiriza ne babakuba emiggo ne babasuula ekiro saawa 7 muno n'omukasuka mu mmotoka etambula omukutte misana. Ate ebintu ebyo bannange tebirina kifo mu ggwanga lyaffe Uganda. Ne bannaffe tubasaasira nnyo ab'amawulire naye nga kyenyinza okubagamba kiteri ggulire lisinga bulamu bwo. Bw'olaba ebintu bitabuse eggulire lyesonyiwe kubanga abantu be tulina bebo bannaffe ekyo kyo mukimanye kiteri ggulire lisinga bulamu bwo bwebanga bitabuse. Era nebaza nnyo bakama bammwe abaasobola okujjayo abamu ne babagamba nti abange eby'e Kawempe biveeko tutunulire ebirala balina okulaba okwa waggulu era tubenga ffenna tutambulira awo. Njagala nga nziramu okubayozaayoza mwenna Allah okututuusa ku lunaku luno olw'essanyu era nga mbajjukiza ekyo kye mumanyi ki Allah bwe tubadde tusinza sigala nga tusinza byonna bye yakugaana mu Ramadhan bw'abanga era bye yakugaana okukola mu nnaku endala tewali nsonga lwaki okikola n'olowooza nti Ramadhan yaweddeko naye y'omuntu osinza tusigale nga tutambulira wamu era nga tutambulanga abasiraamu tutambulanga bannaddiini. Mbayozaayoza okutuuka ku lunaku luno era nga nziramu okusaba abantu baffe nti nga tugenda mu kalulu akajja tubeere n'empisa tubeere n'obuntu bulamu n'okusaba abo abalina obuyinza obuvunaanyizibwa okutukuuma timutukuume bulungi n'ebyaffe. Tewali nsonga lwaki ate muyisa mu ngeri gye mwayisizaamu e Kawempe. N'ebigambo ebyo nsaba Allah buli omu amukuumiraawo nga mulamu era tuddemu okusinkana
Abdulbaram wa kullu am wa antum bi khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idi Mubarak, Idi Mubarak. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Akatali ke kambadde milalite mwabalire ddala wako n'ennyimba ne kasida empitirivu webalire ddala buli mwaka tubeera ffenna Allah. They always ask for an English word. Today, as we celebrate Allah, to accept our soul, to accept our dua, to forgive us, to thank the Almighty Allah for the gift of life and having it. We thank Him because in this part of the world, many of our friends and folks globally who have witnessed under a state of war, the people in Ukraine, Gaza, Palestine, Sudan, and many parts of the world, and also give them a chance to live in peace. Many have talked about it in the last 1 week or so. Kampala of sympathy to all those who are disturbed by the floods, and we pray to the municipal authorities in Kampala City and other areas, plus the Minister of Local Government, Minister of Works. Congratulate once again all of you and thank the Almighty Allah to meet and be able to celebrate Eid with your family so that you go back and celebrate with your families. We had a situation where you use us as scapegoats, which is not true. Please, from here, go and join your families. That's why we always make sure that by one, your families. I thank you, and may Almighty Allah bless us all. وَقُلْ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ. Umar Bakasambi, Atwitwa. وأنتم بالله واتقوا الله لعلكم تشكرون. تقول للمؤمنين يغفركم أن يمدكم لكم ب3,000 من الملائكة المنزلين. فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ب5,000 من الملائكة المسومين. اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع بين اخوان المسلمين، اليوم لا ريب فيه اجمع بين حاج وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله مجانو كله لخساك Dokita Mulangira Kassim Kibinge ono makage maze okugabula abasiraamu.